Kwaniriza mu mboozi yaffe n'erunaku olwaliro mwe tugenda okulabira ebyaliwo ng'ennyonyi ya Uganda Airlines efuna akabenje mu kibuga Rome abantu 33 mwe baafiira. Ennaku z'omwezi 17 ogw'Ekkumi 2024 giweze emyaka 36 bukya ng'ennyonyi ya Uganda Airlines yafuna akabenje mu kibuga Rome bwe yali ng'egezaako okuyimirira ku kisaawe Fumi kino mu ggwanga lya Italy. Ku bantu 52 abaali mu nnyonyi eno, abantu 33 tebaasobola kubeera nga balutonda, ng'abantu 19 be baasobola okuwona akabenje ako. Tugenda kwejjukanya ebyaliwo ku lunaku olwo lwennyini ng'ennyonyi eno eri mu kugwa, ekintu ekyawuniikiriza Uganda n'ensi yonna okutwaliza awamu ku ebyo ebyaliwo ng'ennaku z'omwezi 17 ogw'Ekkumi 1988. Omulangira John Balijje okuva mu Ankole yategeeza abamawulire ng'ali ku kitanda mu ggwanga lya Italy mu mwezi ogwo ogw'Ekkumi 1988. Ono yategeeza yawulira okweggunda okw'amaanyi ekyaddako kwali kulaba mukka nga gunyooka. Ono yali awulira ng'ali mu kujja n'agezaako okubeera ng'akozesa emikono gye okwebikka, wabula ajjukira nti akatebe kaali kamukutte era nga kaali keesulise. Kyokka yagezaako nga bwe kisoboka okubeera nga yeesumulula omusipi, bw'atyo n'asobola okubeera ng'aggulawo security exit n'afuluma. Balijje yali ambasada wa Uganda e Vatican, wabula musajja mukulu ono yafa mu mwaka gwa 2011 nga yafa nfa ya bulijjo. Ennyonyi eyayogerwako yali Boeing 707-338C ng'ennamba yaayo yali 5X UBC. Ennyonyi eno yaggwa ng'egezaako okuyimirira ku kisaawe ky'ennyonyi Fumi kino, wabula nga ku kisaawe ekyo ku makya g'olunaku olwo olw'Emmande nga 17 Okitoba waliwo olufu lungi. Mu bantu 33 abaafa 28 baali Bannayuganda, nga muno mwe mwali ne piloti Kapiteeni Stephen Walusimbi, teekako ne crew ye yonna ey'abantu 7. Ennyonyi eno yasimbula ng'eva mu kibuga London ku kisaawe ky'ennyonyi Gatwick ku lunaku olw'Essande ekiro ng'ebulayo eddakiika ntono nnyo okuwera essaawa 6, ng'era okusitula okuva e Gatwick yali eyolekera ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Kyokka yali erina okuyimirirako ku kisaawe ky'ennyonyi Fumi kino okubeera ng'eddamu okufuna amafuta. Justin Lutabyama ye mulala eyawona akabenje kano. Ono yategeeza nti ennyonyi eno yagikozesanga nnyo okugitambuliramu okuva mu kibuga London okujja Entebbe. Ono yategeeza nti ng'oggyeko eky'okubeera nti ennyonyi eno yali erina okuyimirira e Rome okuba ng'efuna amafuta, yali erina n'okufuna abasaabaze abalala be yali erina okuleeta. Ennyonyi okubuuka okuva e London okutuuka e Rome etambulira bw'essaawa emu yokka. Okusinziira ku Aviation Safety Network mu bumpimpi ASN, mu kukuba ttooki mu kabenje kano, bagamba nti ennyonyi eno yali ekyali mu bbanga, aba Air Traffic Controller ne bagiwa olukusa okubeera nga yeeteekateeka okugenda ku runway ng'ekyali mu bbanga fuuti 4,000. Eddakiika zaali ntono nnyo ezaali ziyise ku ssaawa 7 ogw'ekiro ku lunaku olwo olw'Emmande, era ng'ekisaawe kino kyali kijjudde olufu olutagambika. Eky'okubeera nti olufu lwali lungi nnyo, abagoba b'ennyonyi baali tebasobola kulaba, ne baddamu ennyonyi eno ne bagisitula ne batagenda ku runway gye baali balina okugendako, ne basalawo okugenda ku runway ey'okubiri. Nti kyokka nagwo omulundi guno baalemererwa olw'olufu olwali olungi nga tebasobola kulaba, ennyonyi ne baddamu ne bagisitula ne bagizza mu bbanga. Ennyonyi eno baagiwa olukusa okubeera ng'egenda ku runway ey'omulundi ogwokusatu. Bw'atyo Walusimbi ne yeeteekateeka okubanga ennyonyi eno agiteeka ku runway yali emugambiddwa, nti kyokka runway eno yali teteereddwako bubonero bwe baali balina kulabirako okuteeka ennyonyi eno wansi. Abakugu abavunaanyizibwa ku by'entambula z'omu bbanga mu bwangu obw'ekitalo ng'akabenje kano kamaze okubeerawo, baakuŋŋaanya bye baazuula okuva mu kunoonyereza kwabwe okulaba kikyamu ki ekyaliwo. Bano mu lipooti yaabwe bagamba nti aba Air Traffic Controller ku kisaawe ky'ennyonyi Fumi kino be baaliko obuzibu olw'okukkiriza Walusimbi okubeera ng'ennyonyi eno agiteeka ku kisaawe ky'ennyonyi ekyo ekyaliko olufu olw'amaanyi. Nti enkola entuufu eyali badde egobererwa ye abagoba b'ennyonyi mu Italy era gye baali batera okukozesa
okubeera ng'ennyonyi bagisindika ku kisaawe ky'ennyonyi ekiriraanyeewo ekiri okumpi mu kifo ky'okugikaka okubeera ng'eyimirira ku kisaawe okuli olufu nga bagoba b'ennyonyi tebalaba bulungi. Ripooti y'akabenje kano era yalaga nti ba crew members be baavaako obuzibu olw'okulemererwa okulabula pilot munnaabwe nti asemberedde okulandinga. Olwo obuwoomu obuteekebwa mu nnyonyi okulabula pilot nti asemberedde okubaako kyakoona buyite ground proximity warning system. Mu nnyonyi eno olweteekako bwakanga Walusimbi yali pilot w'ennyonyi eno teekako ne banne. Olwo ne baagala okusazaamu okulandinga, ne baagala okuddamu okubuusa ennyonyi eno mu bbanga. Nti mu kugezaako okugibuusa, ennyonyi eno yatomera akasolya k'ennyumba ne yeeyongerayo n'okkoona ekizimbe ekirala ekyali awo. Bw'etyo n'egwa ku luguudo olunene oluyite olwa highway olwali okuliraana ekisaawe ky'ennyonyi n'ekutukamu ebitundu bibiri olwo n'ekwata omuliro. Ripooti eno eya ASN ng'ogitadde ku mabbali waliwo abantu abalala abeerabirako n'agaabwa akabenje kano nga kagwawo. Baategeeza nti ennyonyi eno ng'enaatera okutuuka ku runway, emipiira gyayo yali egijja eyo ne gitomera ennyumba ezaali ziwerako teekako n'ekiwawaatiro kyayo ekimu. Bwe yerindiggula ekigo, amafuta g'ennyonyi eno gaakoleeza emmotoka ezaali zisoba mu 100 ezaali awo, zonna ne zikwata omuliro. Ennyonyi eno okumenyekamu, ekiwawaatiro kyayo ekimu kyatema mu nnyumba ya Dominico Dolente ng'ono yali mubazi. Dolente n'abafamire ye 5 baasobola okudduka mu nnyumba eno ng'ekutte omuliro ng'era baafunako ebisago bitono. Omulala eyalaba ennyonyi eno ng'egwa ye Angelo Scopa, ng'ono yali musirikale wa poliisi mu ggwanga lino erya Italy era nga ku lunaku olwo yali ku duty. Scopa yategeeza nti yali mu mmotoka eya patrol okuliraana ekisaawe ky'ennyonyi we yalabira ennyonyi eno ng'eri mu kwerindiggula wansi. Scopa ono yategeeza omukutu gw'amawulire ogwa Reuters nti yawulira yingini z'ennyonyi eno. Oluvannyuma kye yaddako okulaba kyali kitangaala ekyali kiva ku ttaka we yali egudde. Ennyonyi eno bwe yagwa, Walusimbi yali avuga ennyonyi eno teekako ne banne bo baafiirawo mbulaga. Olw'ensonga nti ekitundu eky'omu maaso mwe baali olwagwa wansi ne kikwatirawo omuliro era ng'abantu abaafa baali mu kitundu kino pilot mwe yali. Ekitundu ekyalimu abantu 19 abaawona kyagwa mu meters nga 3 okuva ku kitundu kino ba pilot mwe baali. Nti ebimu ku bifaananyi bitayinza kwerabirwa ye mwana omuto yali ayambadde olugoye olwa bbulu ng'ali mu katebe ng'omuliro gumwokyezza kumpi kumumalawo. Abamu ku baawona ekibambulira kino ye Father Anthony Andrews wa. Ng'ennaku z'omwezi 17 October 1998, musajja mukulu ono yategeeza nti yali asitudde okuva mu kibuga London ng'akomawo e Uganda okubeera ng'ateekateeka abayizi be ku National Teachers College enkozi okubeera nga bakola ebibuuzo byabwe eby'akamalirizo era nga Father Anthony Ziwa yali ali mu kuva mu luwummula lwa myezi 2 lwe yaliko e Bungereza. Nti mu kulinnya ennyonyi eno yasooka kubalwisa essaawa 4 nnambirira, twabula ekyokuba nti baali bakomawo waka ng'ate baali bawerako tewaaliwo nsonga yonna lwaki baali beekamwana. Okusinziira ku Father Anthony, bwe yali ng'ayogerako ne munnamawulire Henry Lubega eyali owa Daily Monitor mwaka gwa 2013, yategeeza nti ye kye yali amanyi nti ennyonyi eno yali yakusitula okuva ku Gatwick okubeera ng'eyolekera ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe butereevu. Nti wabula ennyonyi yali yakasitula ng'etuuse mu bbanga ne bwe bategeeza nti bagenda kuyimirirako mu kibuga Rome kyokka nga tebabawa nsonga lwaki. Bano bwe baatuuka mu Rome, ennyonyi yeetooloola mu bbanga emirundi egyawerako. Father Ziwa agenda okuwulira nga waliwo ekireekaana wansi w'ennyonyi. Nti mu kusooka, musajja mukulu ono yalowooza nti emipiira gy'ennyonyi gye gyali giri mu kuvaayo. Wabula agenda okwekennenya ng'ennyonyi eno yali eyina ekizimbe kyetomedde. Father Ziwa yategeeza nti bwe yakitegeera nti ennyonyi etomedde, ajjukira kukola kintu kimu kusaba ssaala. Yali egamba nti Katonda tuyambe, Katonda tutaase. Ng'amaze okusoma essaala agenda okulaba nga waliwo ekitangaala eky'amaanyi ekibali waggulu ku mitwe, okwetegereza ng'ennyonyi yali ekutte omuliro.
era nga musajja mukulu n'omuliro gwamwokya nti ennyonyi eno ng'emaze okutomera n'ekutukamu ebitundu bibiri ekitundu kyabwe kyagwa wansi wabula nga yali akyategeera agenda okuwulira abantu nga bakaaba nga bamu basaba obuyambi nti ye Father Ziwa yali akyali mu katebe ng'omusipi gumukutte wabula ng'agunoonya tagulaba agenda okwejjuukiriza nga gumuli mu bulago. Mu bwangu obw'ekitalo yasobola okubeera nga yeesumulula era ng'agamba nti obukodi bwe yali yafuna mu busikawutu bwe bwamuyambako mu kaseera ako. Father Ziwa yategeeza nti ng'amaze okwesumulula yatandika okubeera ng'ataasa banne abaali mu kipapajjo kino eky'ennyonyi. Wabula ebintu bingi bye yakola ebimu nga yali tabitegeera nti ali mu bikola nga babimunyumiza ali mu ddwaliro. Mu kaseera ako agamba yali tawulira bulumi bwonna nga kye yali afaako kwe kubeera ng'ataasa banne abaali mu kukaaba. Wabula ekintu ky'atayinza kwerabira ye mukyala gwe yali alabye ku kisaawe ky'ennyonyi nga mu budde buno olubuto lwe lwonna lwali lwasamye. Omukyala ono ye yali amaze okufa wabula nga ku mabbali waaliwo omukyala omulala eyali ali mu kukaaba obulumi nga yali alina n'omwana wabula nga ye yali afudde. Nti abatono ku bano baasobola okubeera nga batambula bave ku kipapajjo kino eky'ennyonyi we kyali bwe batyo ne batambula nga boolekera gye baali balaba emmotoka nga zitambula. Nti naye nga tebannatuuka ku kkubo baasanga olukomera nga tebasobola kulubuuka ne baddayo ku nnyonyi we yali egudde. Nti era Father kyajjukira yatuula ku mupiira gwa nnyonyi wabula waayita akaseera katono ekintu ekinene ne kibwatuka era omuliro ne gukwata. Kyokka ekyayamba nti mu kaseera kano ambulensi yali etuuse. Mu kaseera ako Father yali awulira ng'atandise okuba ng'anafuwa nga n'ebigenda mu maaso takyabitegeera bulungi. Nti era n'engoye ze yali ayambadde omwali ne jaketi babimusalamu busazi nga takyabitegeera. Musajja mukulu ono baamugamba nti akaseera kaatuuka nga takyategeera wabula nga n'oluzungu yali takyasobola kulwogera ng'ayogera Lulatini, Olujamani teekako n'oluyitalo olutonotono. Era nga mu kaseera ako bulumi bwe yali tawulira mu kusooka bwali bweyongera buli kaseera. Father Ziwa nga yakamala wiikisi 2 mu ddwaliro, amawulire gaatuuka ewaabwe nti yafiira mu kabenje k'ennyonyi era emmisa emusabira n'eteekebwateekebwa mu maka g'abazadde be. Ajjukira nti bwe yali mu ddwaliro abamu ku bakungu okuva ku kitebe kya Uganda baagenda mu Rome okuba nga babasisinkana nti ng'era abaasinga okubakyalira baali bayize okuva e Uganda teekako n'abanaana abaali mu Rome. Nti bano baabayamba nnyo mu kaseera ako nga bali mu kujjanjabwa era ng'ajjukira nti waliwo Munnayuganda omu yali mu ddwaliro eyakwata essimu n'akubira abantu be n'abategeeza nga bw'akyali omulamu kyokka ebyembi ku lunaku olwo lwennyini lwakwata essimu okubakubira lwe yafa. Father Ziwa bwe baamusiibula okuva mu ddwaliro yakwata ekkubo n'adda mu kibuga London ng'eno yagendayo olw'ensonga nti mikwano gye gyali gimuyise gy'abaamalira Krismasi. Mu kaseera ako bwe yatandikira okujjukira byonna bye yali alabye ng'ennyonyi emaze okugwa ng'era yali alina ne suitcases 20 kyokka nga zonna yazifiirwa. Omukulu ono ng'akomyewo wano e Uganda agamba nti yafuna akaseera akazibu olw'ensonga nti buli kireekana kyonna kye yawulira oba okulaba omukka kyamuleeteranga okuwulira obubi nga kyamuwaliriza okubeera ng'agenda ku ddwaliro ensambi okumukebera. Ono baamukebera mu buli ngeri yonna ne bakizuula nti yali yafuna obuzibu kye bayita post-traumatic disorder syndrome. Yaddayo England gye yamala emyezi 6 nga bali mu kumujjanjaba obulwadde buno. Era Father Ziwa emboozi eno yatuuka kumukolwako mu 2013 ng'akakasiza ddala nti ekizibu ekyo yali akyakirina ekyokubeera nga tayagala bintu bireekaana yadde okulaba omukka kubanga bibeera bimujjukiza enjege eyaggwaawo. Era Father Ziwa n'ategeeza nti tayagalira ddala kulaba ku nnyimbe, emirambo kubanga bimujjukiza ebintu ebyo byennyini bye yalaba akadde ako. Mu bantu 19 abaawona akabenje kano ye Monica Nakisige. Ono yali ali ku kitanda mu kibuga Rome ng'ali mu kkuba ku matu n'ategeeza ab'amawulire ebyo bye yalaba mu kaseera ako ng'ennyonyi egwa. Omukyalo ono yategeeza nti tewaaliwo okubalabula kwonna
ajjukira kimu kya pilot kubagamba nti banyweze emisipi nga bulijjo we yabagambanga era nga mu kaseera kano zaali eddakiika nga 10 ezibulayo ennyonyi eno okubeera ng'erandinga. Weewale okulumwa ensiri nga tonnaba kwebaka mu katimbako ng'okozesa Ropa Free Mosquito Oil Repellent. Ojja kumusanga mu pharmacies nga Friaka ewandegeya, Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Okumanya ebisingawo ita ku noti 772 421 235 ne noti 7 noti 2 421 235 oba ku www.ropafree.com. Era ng'ono yasigala mu katebe ke ng'aleebeeta. Ng'omusipi gwali gumukutte kyokka nga guli mu kumulumya ng'ate tasobola kugwejjamu. Mu kaseera ako omuliro bwe gwatandikira ne wabaawo eyajja okubeera ng'amutaasa era bw'atyo n'asobola okuvaawo nga mulamu. Akabenje nga kaakagwa, ekitongole kivunaanyizibwa ku by'entambula z'ennyonyi mu Italy kyawakanya ebyali byogeddwa minisita w'omunda mu ggwanga erya Italy bwe yategeeza nti kirabika akabenje kano kava ku butakkaanya obwali wakati w'aba air traffic controllers teekako n'abagoba b'ennyonyi y'e Uganda. Mu kugoberera emitendera egya bulijjo, akabenje kano nga kamaze okugwawo, abakugu okuva mu ggwanga erya Uganda teekako ne mu Italy baateekebwateekebwa okubeera nga bakola okunoonyereza ku kabenje ako. Okusinziira ku lipooti gye baakola, bano bagamba nti pilot yali alina okuvunaanyizibwa kunene nnyo ku kabenje kano. Bano baategeeza nti ensobi ennene yakolebwa pilot. Abakulu bano baategeeza nti kulo yali evuga ennyonyi eno. Baategeeza nti kulo yali evuga ennyonyi teyeeteekateeka bulungi kubeera ng'erandingisa ennyonyi. Ripooti ya ASN nayo yategeeza nti okubeera ng'ennyonyi eno yali egezezzaako okulandinga emirundi egyawera 3 wabula n'etakikola kyaleetera abakulu abaali bavuga ennyonyi eno okubeera nga batawaanyizibwa mu bwongo ne batandika okupapa nga banoonya kye bayinza okukola nga wano we baakolera ensobi bwe bata ennyonyi n'etomera. Ripooti eno era yatunula ne ku ky'okubeera nti ennyonyi erabika yali ekaddiye yali yakolebwa mu 1968 nga mwaka gw'1988 yali ewezezza emyaka 20 ng'etambuza abantu era nga kigamba nti wonna awamu yali etambudde essaawa eziwerera ddala 57,776. Emyaka 2 akabenje kano nga tekannabeerawo, kigambibwa nti ennyonyi eno yali evugiddwa n'etwalibwa mu Amerika okubeera ng'erongoosebwa olw'ensonga nti yali erina amaloboozi geevaamu agaali galaga nti teri mu mbeera nnungi. Era okukkakkana mu bukadde $3 busaasaanyiziddwa okugitereeza. Ripooti era yategeeza bakulu membesera baali balitadde ku runway we baali bagenda okuteeka ennyonyi eno olw'ensonga nti baali tebalaba bulungi mu kifo ky'okubeera ng'essira baliteekako ebyo cockpit bye yali ebagamba. Nti nga bakulu bano baali bali mu kutunula wansi okulaba amataala agali ku runway we bagenda okuteeka ennyonyi ng'era olwalaba amataala ku street ne balowooza nti batuuse kwe kutomera. Wabula abamu ku baali ku boodi eyali ekola okunoonyereza ku kabenje kano n'ab'ekitongole ky'ebyentambula eky'ennyonyi mu ggwanga ki Uganda Civil Aviation baawakanya ebyava mu lipooti ebyaviirako akabenje kano. Olunaku lumu akabenje kano nga kaguddewo, minisita w'ebyentambula ateekako n'ebyamawulire Dr. Ruhakana Rugunda yakulemberamu abasawo teekako n'abakulu mu Uganda Airlines ne bagenda mu kibuga Rome okubeera nga bayamba abaali bawonyeewo n'okulaba engeri gye bagenda okuzza emirambo gy'abaali bafudde. Weeks 6 nga akabenje kano kamaze okubeerawo, omukolo ogw'ennaku gwategekebwa ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe ng'emirambo gya Bannayuganda 28 gikomezebwawo nga baagireetera mu nnyonyi emu Uganda gye yali esigazizza mu Uganda Airlines. Olunaku lwali lwa Sande, ennakusomeza 23 October 1988, ennyonyi ya Uganda Airlines Boeing 707 negwa ku ttaka ku ssaawa zaali 2:45 ez'okumakya. Ebikumi n'ebikumi by'abantu baali ku kisaawe kino ne yali Prime Minister Dr. Samson Kisekka okubeera nga baaniriza Lutabyama eyali awonye akabenje kano
teekako ne Bannayuganda 28 abaali bafudde. Pulezidenti Museveni ku mukolo guno yatuuka ssaawa 5 ez'okumakya okubeera ng'akwasa ab'eŋŋanda emirambo gino mu butongole. Emirambo gino ku kisaawe ky'ennyonyi gyali giteereddwa mu nnyiriri 4 okwali kofini 26 ez'abakulu teekako n'abato 2. Kofini zino zonna zaali ziteekeddwako bendera y'eggwanga erya Uganda nga kuwandiikiddwako n'amannya g'abagenzi. Nga Museveni tannatuuka, ebikumi n'ebikumi by'abantu abaali ku kisaawe kino baali bali mu kutambula mu nnyiriri ezo nga bwe bakuba eriiso evvannyuma ku bantu abaali bafudde. Ekyokuba nti buli keesi yali ewandiikiddwako erinnya, keesi ya Walusimbi yaliko abantu bangi abaali bali mu kumukubako eriiso evvannyuma, era nga keesi yali ewandiikiddwako nnamba 4 nga bataddeko n'omwaka gwe yali yazaalibwa ogw'1945. Walusimbi yali yeegulidde erinnya mu bbanga eryo we yabeerera mu kuvuga ennyonyi ng'ayitibwa na senior pilot, nga y'ensonga lwaki abantu bangi keesi ye baali bagyettanira okumukubako eriiso evvannyuma. Nti akaseera akalala akatayinza kwerabirwa ke kaseera Lutabyama yali awonye okufiira mu kabenje bwe yali ng'ali mu kuva mu nnyonyi bawala be 3 ne badduka ne bamuvumbagatira nga tannaba na kuva ku madaala. Nti kofini 2 ezaali ez'abaana abato, omwana omu yali mwana wa Lutabyama ng'ate yali omulenzi yekka gw'alina. Museveni bwe yali akwasa ab'eŋŋanda emirambo gy'abantu bano, yategeeza nti gavumenti ejja kukola kyonna ekyetaagisa okubeera ng'edduukirira famire ezo, kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti ababadde bagenda maaso n'okuzirabirira be bafiiridde mu kabenje, n'olwekyo nga tebayinza kubalekerera awo bwe batyo. Okusinziira ku lupapula lwa New Vision olwafuluma ng'ennaku z'omwezi 18 Okitoba 1998, abantu abaafiira mu nnyonyi eno kwaliko Mr. Dillon, Mr. D. Wampamba, Miss Wainaku, Mr. C.B. Nsubuga, Mr. B. Obonyo, Omwami S.J. Adlam teekako ne mukyala we Adlam, Miss Iti Kadama, Mrs. J.N. Lwigale, Mr. J.N. Sali, Mr. J. Ginabende, Mr. Kansime Ruhanga, teekako Mrs. Kewatsi. Abalala kwaliko Mr. Birungi Muhwezi, Miss Gina Kawunda, Captain S. Walusimbi, Mr. D. Twahirwa, Mr. T. Lwechungula, nga kwotadde Miss Sikintu, Mr. P. Hamala, First Officer Kaggwa, Flight Engineer D. Tukasingula, Miss C. Nachanzi, teekako Okecho, Miss C. Nachanzi, Master N. Lutabyama, Miss Felicite Olero, Steward Okecho, teekako ne Steward Magezi. Abaasimatuka akabenje kano kwaliko Mr. J. Balije, Mr. W. Okecho, Miss M. Nakisige, Mr. Okakaire, Mr. Ekaggwa, Miss Jeru Omwijo, Miss M. Lubega, Miss Babula Lule, Miss Komucheya, Miss Ezinamuleme, Ara Lutabyama, Luninze, Takyuka, Ssennyonjo, Father Ziwa, Dondo, Pimutumba, teekako ne Balamu Abiti ng'ali amanyikiddwa nga Bulani Abiyo. Kitalo nnyo emyoyo gy'abagenzi, Omukama Katonda agisaasire ebyagisobako.